Bannange ekintu kino kyegendereza nnyo simanyi oba nammwe bwe mutyo. Omukyala nga mukozi nnyo afuna endibota y'omusajja nga teyagala kukola. Omukyala n'afuuka ewaka nga ye musajja, ye mukazi, yalabirira abaana omusajja baamuzaddemu okuva ku lugoye, kulwala, mpaka ku school fees. Ngenda baterayo sitole y'omukyala ono. Naye omukyala ono mukozi. Yakola obusente bwe n'agula poloti n'azimbamu akayumba nga tekuli kikumi kya musajja. Akadde kano omusajja ayagala kutwala waka wa mukazi era amutwala ku zi LCs ez'enjawulo ne ku mapoliisi ewaka w'omukyala w'atalina kuwadde ekikumi ayagala kutwalawo. Katugende mu story y'omukyala ono. Kyenakola omukulu namuwa kansolingi era ne musitula ne mutwala mu ddwaliro n'atandika okumira amakerenda. Bwamira amakerenda ge ne mugamba tusigaze obuntu bulamu. Tuli mu muzigo eri sinaba kudda wano. Mukwawukana naye twawukana nga tuli ndi mu muzigo eri. Ne mugaba namuwa ebintu bye ne mugamba tambula ogende okole ki? Onviire. Kuba buvunaanyizibwa bwo tobutaddeeyo. Tulina mwana gw'owerera. Tusobola kusasula nnyumba. Ne ngamba landlord bw'oba oganya okufulumya oziwa nze akuwa ssente. Siganda kuddamu kusasula. Namala emyezi 6 nga sisasula. Nagamba landlord bw'oba omuleseewo azikuwe era teyazimuwa. Landlord weeraba nga bitambula bwe bityo. Mbadde nkyamala ekyo ekitegeeza wano si wawe. Wange si wuwe. Ne bw'otambula wano wonna tewali atandabye. Wano nasambawo amataffaali. Ye kanyini gwe nagamba nfunira omuntu afulumya amataffaali waali ne watumuleeta nze yasasulanga ssente. Oyo ni bw'omugamba nti namukubiranga essimu ndi ku mulimu enkuba ezembikirako nti ezo 15,000 n'abakozi basasulwa nga musasula era we yalemererwanga nga simuwadde ssente ezo wakiri nga zibba ku simu ez'abakasitoma. Ne ngamba obubbi bwe sijja bukola ki? Ne nkwata pikipiki yange ne ngimuwa ne muwa ne kapita emitwalo 8 atandika okusuubula ebyennyanja n'azirya. N'agenda ng'emukono eyo n'ankubira essimu nti piki yefudde weza ssente ngule omupiira. Piki nekomawo nga ki teriko na mupiira mupyanga ne ssente aziridde. Nze njogera. Omukulu oyo yali muganzi wange namuwasiza wali. Awo kuno wanalizija kwa najjako bwogo. Ne mu kitabo mwe kyero sindi kuba otya bwomu. Omukulu ewe yajja yansangaawo nankwana. Bwe yankwana ne twagalana. Era ne nvaawo ne tuuka mu kipangisa wali. Emanga wali. Wakasimu. Nze nali nkola mu kampani ya Yero. Ye talina mulimu. Gwe yali akola ki? Gwe yali akola. Nze ne nkola sente zange ne ngula wano. Tekuliko kikumi kye yadde n'ekyo. Ne ye mwennyini ye yakola endagaano yali sekuyitaba endagaano eyo nga nze ngulawa. Nga ngulawa oyo mwennyini. Nze endagaano zange zitambudde buli wamu buli mu fayiro gy'agenza nzigulako gunoza guno mulundi gwa 10 nga mpawabira. Naye nga nze nzija endagaano zange ne nzikola ki? Neziwaayo. Tewali poliisi etaliko ndagaano yange. Omukulu oyo ne twawukana 2 nendaba nga nkooye. Nze bbaawe, nze mukazi we. Talina mulimu gwasobola kukola, tasobola yadde okulabya olubuto lw'abaakoze eki anfunyisizza. Ne neerabirira n'enzaala n'enkola ki? Wenazaala ne ngamba naye kiki ekimmenya? Kansigaze abaana be. Mukama wange tambula bibyo. Najja nafuna ekikazi eyo ekyamusiiga obulwadde sirimu we eyo ebulere. Nze wemala kitegere waliwo mukwano gwange yaliwo Makindu. Nangamba mama Asani baawe yawasa omukazi naye omukazi yonna mwandu baawe yafa. Sooka ogende weekebeze nze ndi mukazi musawo. Naleeta obuma ne neekebera nga ndi mulamu. Omukulu oyo n'alwala omusujja ne mugamba nedda. Guno omusujja ngenda kuwa amakenda kuba kota mu mwali. Naye kankuggyako omusaayi. Nenzigyayo obuuma obwo. Aka HIV n'aka malaria. Okumutesitinga ng'ali HIV positive. Lwakuba kyendabyemu ekibi nti omukyalo ono ye yawasa omusajja ng'amuwasiza mukazigo nga tannaba kugula kapoloti kuzimba. Eyo gye ndabyemu ensobi. Naye omukyalo ono ye mukozi. Era singa afuna omusajja ng'ategeera oba singa yafuna omusajja ng'ategeera singa be bagagga ku kitundu singa bali wala naye yagenda n'afuna omusajja
bamuyita ngwanguli oba omusajja endibota n'akwata piki n'agiwa omusajja n'amuweerako emitwalo 8. Imagine tunuulira omuntu avaamu emitwalo 8 n'aziwa omusajja atandika okusuubula ebyennyanja bakolewo kapito singa bali wala. Naye n'ensi mwe tutambulira tutomera. Mukyala ye mukozi ne waba ayogera kyonna kyayogera akikakasa. Kintu kyange musajja tayinaako nnusu. Yonna gy'antutte ku zi ero si ku zi poliisi endagaano zange nzitutteyo. Kati ate omukyala ono yali mugezi. Endagaano zino zirabika tekwaliko mwami nti enguze n'omwami. Omanyi tugenda ne tutijja. Otuuse okugula poloti oba ettaka ate oba oyina boyfriend oba omusajja wo. Sente zizo nga gwe omukyala omusajja talinaako wadde 10 naye n'oteekako mbuunze ne gundi tuguze. Kati oba okoze ensobi bwe bange sente z'olina ezigenda okugula ekintu ekyo omusajja oba omukyala talinaako wadde 10 tomuteeka ku ndagaano oyo nti muguze babiri kubanga gye bituuka mu maaso eyo biyinza okubeera ebirala. Abantu tukyuka, ebintu bikyuka. Bikyuka. Omusajja asobola okutwala ettaka lyo oba omukyala asobola otwala ettaka lyo anti endagaano mugirikaaba. Okuleka nga munnange mugenda kugula ettaka lya miliyoni 2 nti omukyala aleeseyo miliyoni kale 5 oba 6 oba kale 10 ne mugabanira wakati awo abeere ku ndagaano kuba alinako ssente ze. Naye bw'obanga ssente zizo nga gwe omuntu ne woba ogenda kugula kintu kikalu ng'omuntu gw'oli naye tatodde wadde 10 tomuteeka ku ndagaano yo nti muguze babiri. Ati omukyala ono yali mugezi ate mpulidde agamba musawo. Alabika yasomerera obusawo. Bw'abadde ayogera agambye nze ndi musawo. Nga yemuwulidde annyonnyola kuba agambye nze ndi musawo. So omukyala ono alabika yasomerera busawo. Ndowooza oba oli awo n'abikowa n'abivaamu oba ne bitamugendera bulungi n'asalawo atambuze obulamu bwe obwa bulijjo. Naye byebyo nze vidiyo kangikomye wano eno. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde bamikwano okutuuka wano we tutuuse. Mukama bankuumire nnyo ate akumira mpeera. Tusinkana mu vidiyo eziddako. Mweraba.